Blessed Gospel Promotions, BGP Events. You are watching BGPtv, the Father's Heart. Tuzimbe tujiyingire konsati ku Sunday ngena kuzomwezi munano mwezi ogwekumi sawa mwenda ku kanisa yusise kasuri omusomo mujana dokita Mami Sami Sara Serumaga ngali wa munabayimbi bonna ba United Christian Center riba kulimba ini ni Brian wase fever semfuma Victor Mwanguzi Judith Mutuzi Grace Mugume banji bakwegati bwako tunaba Justin Nabosa Joseph Ngoma Peti Nachibuka Peti na Maganda Simon Mirembe Nabalala ngena kuzomwezi munano mwezi ogwekumi sawa mwenda ku kanisa yusise kasuri jangu tusanyuka atenga batukola no mulimu gwa Katonda Tuzimbe tujiyingire konsati okuyingira emitwalo 2 jokka abatopu 12 VIP emitwalo 5 emitwalo 10 n'emitwalo 2 VIP emitwalo 5 nakakadde atemeza obukadde 5 bwokka biwagidwa Sango Stationers Genuine Estates Shan Country Resort King Electronics Jeffik Blessed Gospel Promotions Ebenezer Christian School Inaman Ministries ne Inaman FM. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne video motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya You are watching BGPtv, the Father's Heart. Sara Serumaga Tuzimbe tujiyingire konsati ku Sunday ngena kuzomwezi munano mwezi ogwekumi sawa mwenda ku kanisa yusise kasuri omusomo mujana dokita Mami Sami Sara Serumaga ngali wa munabayimbi bonna ba United Christian Center riba kulimba ini ni Brian wase fever semfuma Victor Mwanguzi Judith Mutuzi Grace Mugume banji bakwegati bwako tunaba Justin Nabosa Joseph Ngoma Peti Nachibuka Peti na Maganda Simon Mirembe Nabalala ngena kuzomwezi munano mwezi ogwekumi sawa mwenda ku kanisa yusise kasuri jangu tusanyuka atenga batukola no mulimu gwa Katonda Tuzimbe tujiyingire konsati okuyingira emitwalo 2 jokka abatopu 12 VIP emitwalo 5 emitwalo 10 n'emitwalo 2 VIP emitwalo 5 nakakadde atemeza obukadde 5 bwokka biwagidwa Sango Stationers Genuine Estates Shan Country Resort King Electronics Jeffik Blessed Gospel Promotions Ebenezer Christian School Inaman Ministries ne Inaman FM.
Vamos
bazzibwe tugenda kumaliriza ennyumba ya Mukama ng'ennaku z'omwezi 8 that is next week era tugenda giyingira ng'ennaku z'omwezi 18 ogw'ekumi. Amen. Tuwala okwongera okubayita manyi tukubayita mukimanyi naye tetugenda kukoowa okutuusa nga Yerusaalemi ekiseeteeno. Kama webazibwe mujje bantu tubeerewo buno
Thank you.
Well,
Malirize tukiyingire kama yebazibwe tugenda kumaliriza ennyumba ya Mukama ng'ennaku z'omwezi 8 that is next week era tugenda kiyingira ng'ennaku z'omwezi 18 ogw'ekumi. Amen. Tuwala okwongera okubayita malirize kubayita mukimanyi naye tetugenda kukoowa okutuusa nga Yerusaalemi ekiteeteero kama webazibwe mujje bantu tubeerewo guno omulimu gwa Mukama si gwaffe mujje tuzimbire Mukama ne Mukama agenda kubazimbirira mmwe. Amiina. Esente entono emitwalo omutwalo gumu kyokka ate osobola n'okusasulira abantu ab'enjawulo. Njagala kwebaza mikwano gyaffe abatulaba ku mikutu babadde nga bampeereza sente nga babamanyife tubeerawo naye kana akasente baka abantu bosasulira bayingire tukimalirize tukiyingire longi. Mukama yebazibwe era nina abantu betandisa okugulira kaadi naye oteeka okunkakasa nti tolina sente okuwa kaadi eyo. Mukama yebazibwe njagala oleko omuntu gw'ogulira kaadi ayingire mu konsati eno egenda kubeera n'ekidala fenga abayimbi tuli mu kiseera kya kweteekateeka tugenda kukola CD twabigaanyi tugenda kukola live music twayisa abayimbi ab'enjawulo abalungi ddala bagenda kwegatako ku lunaku olwo. Sikiriza nti Mukama agenda tuwa omukisa munyiriza oluyimba lwa Tuzimbe Maswaya. Mukama anaabawa omukisa.
Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saako ba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGP Events, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya
ngena kuzomwezi munano mwezi ogwekumi sawa mwenda ku kanisa UCC Kasuri omusomo mujana Dr. Mami Sami Sara Serumaga ngali wamu n'abayimbi bonna ba United Christian Center riba kulimba ngeni ya Brian bose fever semfuma Victor Mwanguzi Judith Mutuzi Grace Mugume banji bakwegati bwako tunaba Justin Nabosa Joseph Ngoma Peti Nachibuka Peti na Maganda Simon Mirembe n'abalala ngena kuzomwezi munano mwezi ogwekumi sawa mwenda ku kanisa UCC Kasuri jangu tusanyuka atenga batukola n'omulimu gwa Katonda Tuzimbe tujiyingira concert okuyingira emitwalo 2 jokka abato omutwalo gumu VIP emitwalo 5 emitwalo 10 n'emitwalo 2 VVIP emitwalo 5 n'akakadde ate meza obukadde 5 bwokka biwagidwa Sango Stationers Genuine Estates Shan Country Resort Jingle Electronics Jeffik Blessed Gospel Promotions Ebenezer Christian School Inaman Ministries ne Inaman FM Tegulina buyini komukisa kwa mukama kwa mpate nchimanyi obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events likinga subscribinga obogoberere ero yanirize n'omulala byonna bya Sara Serumaga Tuzimbe tujiyingire concert ku Sunday ngena kuzomwezi munano mwezi ogwekumi sawa mwenda ku kanisa UCC Kasuri omusomo mujana Dr. Mami Sami Sara Serumaga ngali wamu n'abayimbi bonna ba United Christian Center riba kulimba ngeni ya Brian bose fever semfuma Victor Mwanguzi Judith Mutuzi Grace Mugume banji bakwegati bwako tunaba Justin Nabosa Joseph Ngoma Peti Nachibuka Peti na Maganda Simon Mirembe n'abalala ngena kuzomwezi munano mwezi ogwekumi sawa mwenda ku kanisa UCC Kasuri jangu tusanyuka ate nga batukola n'omulimu gwa Katonda Tuzimbe tujiyingira concert okuyingira emitwalo 2 jokka abato omutwalo gumu VIP emitwalo 5 emitwalo 10 n'emitwalo 2 VVIP emitwalo 5 n'akakadde ate meza obukadde 5 bwokka biwagidwa Sango Stationers Genuine Estates Shan Country Resort Jingle Electronics Jeffik Blessed Gospel Promotions Ebenezer Christian School Inaman Ministries ne Inaman FM obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress BGP Events be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga okuwanjula obubaga obutonotono obw'enjawulo Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu crusades conferences zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yekka balina ba ashers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira batuukirire gwayagala audio oba video production music direction okuwandiika ennyimba oyagala sindika message nnyingi bakola graphics ne designing balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa lw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775 bagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events, excellence, integrity, time and hard working.
mother's heart.